Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero beetedde ku ddagala erigenda obbayamba singa obeera ng'owulira olina kamunguluze nga kamunguluze akumazeeko emirembe. Nkusaba okwese ku ddagala lino ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo. Nkusaba ofune ebibajjo by'ejjirikiti bulungi nnyo biteeke mu seffuliya, ofune n'ebikoola bya ovakkedo ebyo bibiri bifumbe. Wemala okujja nkusaba obeere ng'onywako gw'alina ekizibu kya kamunguluze nga kamunguluze akusumbuwa. Eddagala eryo lijja kuba likkolera bulungi nnyo. Okuggyako n'ekintu ekirala kye nkusaba obeere nga weemanyiiza okunywa amazzi kuba ebiseera ebisinga amazzi ago gayamba nnyo ng'omuntu aba akwatibwa kamunguluze buli kaseera nga kamunguluze akumazeeko emirembe. Beera nga weemanyiiza okunywa amazzi nnyo, ojja kuba oteera ekizibu ekyo. Kozesa eddagala eryo lye nkugambye naye n'amazzi geemanyiize obeere ng'oganywa, ogenda kuba oteera bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri eddagala eryo gw'alina kamunguluze kakumazeeko emirembe, kozesa eddagala eryo kijja kuba kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.